Nze ndi single mother ndabirira ndwaza ndiisa nyambaza nsomesa ekintu ekyo kiri musajja wabire omusajja muna amanyi naba layira ngenda kuwasa n'abaana besiba abaana wabayo omuntu owakusobya nabawerera omuntu oyo newakusobya ekintu kitya abulisigera omuntu oyo newakusobya kale bw'abanga takusse obanga omuntu oyo takukuye funayoeko ekisenge omusonyiwa kuba kye bakugamba nti funayo ekintu okufumiitiriza kubanga omwana wange wabanga amputte omwana nga bwe bamukwata nti omwana ng'ali mu myaka 18 ng'ate ekkubo baasanga nga lyakozesebwa ddakoga nga lyaguba dda linyumirwa bunyumirwa musonyiwa kuba aba yakozesebwa wabula aba teyakwatibwa kitegeeza baba bategeeragana n'oyo olw'ensonga emyaka giba gimukkiriza okukola ekyo nti omusajja owange abadde akozesa omwana kinnuma olw'ensonga omwana aba teyangambirawo kitegeeza omwana nga yaba yandyamu olukwe ekyokubiri ensonga ezo nziyitira famire kubanga oba onswaziza nze oba onswaziza abasajja bonna oba onswaziza ekikakyo n'abaana b'ozadde naye nzubeda fumiitiriza omwana oyo agenda kusomerawo okufumiitiriza kirungi nnyo kimanyi maama teyafumiitiriza bulamu bwa mwana ono n'abaana baganda be teyakosezza omu fe Haaji kale nti yakola omusango yatiga bwetuba nti kyetu yatiga naye nze nagamba n'okugamba omwana engeri gye yali yeebase nze maama apanga ddiru zange yinza okujja nekwata ku mabeere nekabira omwana teyalaba naye yawulira amukwata ku mabeere n'akabina nze omupanzi wa ddiru waba odiyo yafuluma tebakipangidde omwaka gumu n'ekitundu ekitegeeza maama byonna asobola okubissaamu n'awulira engalo zino nga zikola naye n'atategeera kuba omwana yeetanavaayo kugamba mazima taata kumulaba n'abikola ate omwana yeegana nze ndi musajja esimanyi kintu kibayita nze life yange sinyangu kwaba abaana kuba nazaala ndi muto nnyo alina bwana 13
kati manyi buli kimu afande obanjagala afande amuyenda